Douglas Lwanga bamugambye golola ekkooti DJ Mase Pro okugata DJ Roger MC Cat ne Caroline Maka wa Spark TV bagenda kukimakinga official batandise okuba nti bateekateeka embaga era nga n'omuyimbi amanyikiddwa nga Victor Luzi yasaze okuba nti abakolera oluyimba bamutuukiridde okubakolera oluyimba bamuyita official musajja mukulu ono MC Cat ne Caroline Maka bagenda kuba embaga era nga enteekateeka zonna zigenda mu maaso bukwakunyo kigenda kubeera official era nga oluyimba nalo bagenda baduyita batya Katonda yamanyi mpola mpola. Tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogwomanyikiddwa nga Uganda Mukamuli amenya n'eddoboozi wa Mtantambi Jimso Rich Boy Maxudi Junior webale kuba nti otambula nange webale kuba nti otwagala mpola mpola webale kuba nti otuvimbira muno ne tusobola okuba ntutambula ffenna olunaku lwaleero Uncle Edwin Katamba MC Cat nabwe kityo yavuddeyo n'agamba Douglas Lwanga DJ Mase kugata mpola mpola musajja mukulu amanyikiddwa nga DJ Roger n'emikwano gye gyonna ku NBS n'abagamba nti bakyali bange ngenda basaba musooke mutegekaawo engoye ez'ettabu mutegeke amakoti mugagolole mutegeke kanzu muzigolole kubanga anytime from now okigwa anytime from now Katamba agenda kuba nti obaolyawo akola ekintu kyabadde takolangako kyabadde alindiridde okumala ebbanga ku bintu byagenda okukola kwe kuba nti ayanjula omukyala kwagenda okwangola simulala akola program bagiyita Chezako Spark TV mpola mpola sooka owulire emboozi nga bwetambula olutusooka kubeera nti tukutuusaako obaolyawo ebyakabe waliwo ebibadde bigenda mu maaso wakati wa mukyala mukulu amanyikiddwa nga Caroline Mark owa Spark TV ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Edwin Katamba aka MC Cats outer NBS TV era nga bino nno si birala wabaddewo engambo eziteeberezwa okuba nti mbu bano ababiri babadde beyagala mpola mpola twavaayo ne tukirondoola ne tukibuuzaako tutyowaye wagwan system kirwaki mwagenda mu maaso n'okuba nti mutekinga decision bweti mpola mpola twabuuza Caroline Maka n'avaayo natugamba nti waye guba mutima era nga nze omukwano gwe nina owa Katamba si mutono njagenda mu maaso n'okuba nti mwagalira ddala n'okuba nti mpayo omutima gwange ebbanga lyange lyonna okuba nti mwagala kubanga omukyalo omusajja ono naye yazaalibwa okwagala bangi bagenda mu maaso n'okuba nti bamuyisaamu amaaso so nga ate musajja wa mutima mulungi mpola mpola njagenda mu maaso n'okuba nti nkola kyonna kyenjagala okusobola okuba nti mukuma njasobola okuba nti nkola kyonna kyenjagala okusobola okuba nti Katsi afuuka tanu wange paka lwe tuliva mu bulamu bw'ensi eno. MC Katsi y'omu ku bavubuka abali real era nga bambi musajja wattu baba akwagadde aba akwagala nange njagala mulage omukwano ogw'ettabu era nange nga Caroline Maka nja kukola buli kimu kyensobola okuba nti mukuma kubanga musajja wange mwagalira ddala mpola mpola. Katamba avaayo agamba nti tewali mukyala amusingira bulungi mu nsi kuno nga Caroline Maka. Katamba agamba nti nvuddeyo ngezezaako ku bakyala ab'enjawulo ne bagenda mu maaso n'okuba nti bamenya omutima bagenze mu maaso n'okuba nti banjogerera kino nakiri bagenze mu maaso n'okuba nti mansetinga omupiira guno naguli bagenze mu maaso n'okuba nti obaolyawo bampima n'okugezaako okuba nti obaolyawo bansuula mu kitimba bagezeeko okunziza mu kyalo mpola mpola. Wano nno byonna bye bakola sibitidde wabula ekisinga okunuma nti kwe kuwa omutima gwange abantu abakyamu ne bagenda mu maaso n'okuba nti bagozanyirako ze ebbanga erisinga ngenze mu maaso n'okuba nti njagala abakazi n'omutima gwange gwonna mpola mpola naye ng'ate abakazi bagenda mu maaso n'okuba nti bandisappointinga. Wano nno wetwogerera Katamba ne Fiye ebyabwe byaggwawo mpola mpola. Jjukira babadde mu scandals ez'enjawulo nga Katamba agezaako okuba nti akomyawo famire ye Fiye ne yesikasika n'atambula. Katamba y'omu ku bavubuka nze besinga okuba nti mpa ekitiibwa mu entertainment industry nti omuvubuka ono yes era mukama bambi mukama ayagala nnyo Katsi ku nsi kuno simanyi lwaki era Katsi mwana
Diana. Big up on yourself. Mukama ayagala nnyo MC Cats n'obulamu bwe bwonna. Cats y'omu ku bavubuka abayise mu tough challenges mu entertainment industry. Ayise mu bikemo ebyenjawulo, afunye ebintu ebyenjawulo ebirungi n'ebibi, naye ng'ate Mukama Katonda akyasobola okuba nti amukuma. Cats yagenda mu maaso n'okuba nti aopeningawo omutima gwe gwonna ewafiye. N'akola buli kimu eky'ettabu, n'asacrificing obwangu bwe emyaka gye gyonna, kapito we gwe yali afunye, obusente bwe n'abuteekamu mu kyalo. Omukyala n'afuukuwa ettabu era n'abatandika okukola ku ssente. Wayita 2-3 Mama Abi n'atandika okuba nti agenda kubiragala, n'atandika okuba nti yekyanga. Bamugambako nti Mama Abi wabaaki? Mama Abi agenda mu maaso n'okuba nti tawulira. Cats yagenda mu maaso n'okuba nti aluma omutima era nga yafuna broken heart, ekyasinza okubeera ey'ettabu. Musajja batandika n'okuba nti bamulangira nti oba yagweddala omulalu, naye ng'omukwano gwe yali alina kufiye gwe gwali ogw'ettabu mpolampola era ng'omukwano gwe gwamutuusa ewala mpolampola okufuuka bw'ate. Jjukira ku show gye balina Elana ne iPacific Famaica Guned Official noba ne Spice Diana ne manager Roger bambi ne DJ Roger. Cats ebiseera ebyo bambi kataluzinga obulamu bwe musajja wattu nti omukyala yali amuvuga speed asiba nakola biri agenda mu maaso n'okuba nti amuswaza mawulire n'ebisigaddeyo so nga te Cats yali asazeewo neyeewayo n'okuwaayo obulamu bwe okubeera ne afiye mu mbeera yonna. Bwe yakomawo wano yasobola okuba nti afesinga tough challenges era nga yamalirizibwa atwaliddwa mu rehab. Cats yabagambanga nti owaaye mungamba ndi mulalu naye siri mulalu, just nina ebinvuga speed siri mulalu. Cats yasobola okuba nti akwata pain n'agobera pain n'asalawo n'asiba omutima neyeesonyiwa mukyala mukulu amanyikiddwa nga Fiye Motoni era nga wetwogerera Katamba mbu baali bagezaako okuba nti baddamu awo mpolampola by the way nga Cats amaze okuba nti ava mu rehab mpolampola bagezaako okuba nti babeerawo. Jjukira Cats bwe yava mu rehab ne bazaayo Fiye naye n'abeera mu rehab okuvaayo ne bagezaako okuba nti bakikipinga mpolampola. Kyali kizibu nnyo kyakusalawo naye Cats yamala n'asalawo n'atta mukyala mukulu amanyikiddwa nga Fiye kubanga Cats mutima gwe yali talina mirembe lwa mukyala oyo. Yasobola okuba nti amuta n'atambulamu n'akikiriza nti omukyala batu bye yatondebwa. So Cats n'afuna omukyala omulala. Wano nno wetwogerera bateekateeka mbaga era nga Cats yagenze n'alaba abayimbi ab'enjawulo abasobola okuba nti bamukolera. Cats Music ne Little Records basaze okuba nti bafumba ekintu eky'ettabu era nga wetwogerera musajja mukulu amanyikiddwa nga Victor Luzi yasobodde okuba nti abakolera akayimba ke bagenda okukozesa ku mbaga eno. Akayimba bakayita official. Togenda akawulirako wantu wonna tonna bakawulirako akayimba bakayita official by the way. Yes, ka Victor Luzi nsubira ne posa bazitadde. Akayimba kano bwekatunulira nti byonna ebirimu Cats y'omukwebyo era nga oluyimba luno lugenda kukozesebwa nga theme song ya MC Cats y'okwanjula tukimaking official. Caroline Maka agamba nti it is the high time okuba nti nange ngwamu omukwano nange nfuneko omusajja anjagala ebyaddala nve kuba yayobesita abanzunza bakubamu obwana ate nga abantu bano tebali real kwe kaseera nange nfuneko omusajja anjagala ebyaddala. Katamba agenda mu maaso n'okuba nti abigumira n'okuba nti abikolera nga bategese amakanzu n'amakoti okwambala n'ebisigaddewo byonna. Cats Katamba agenda kuba nti abikola byonna. Caroline Maka ali so happy agamba this time round nsobodde okuba nti nfuna nange ku mukwano ogwaddala. This time round nange nsobodde okuba nti nfuna omusajja nga wange nga wa myaka gyange n'ebisigaddewo byonna. Jjukira nti ba celebrity abasinga ennaku zino especially abakyala bagenda mu maaso n'okuba nti beepikira abasajja abakadde nga oba oliawo bali desperate okuba nti bafuna obusente okubasulira rent okubagulira emotoka kwogala n'okuba nti bafunira bu side gigs obw'enjawulo obulimolimu obwo obutonotono obutayamba nnyo. Bagenda mu maaso n'okuba nti nti babufuna ne baleka obufumbo bwabwe kugata relationship zaabwe ziri serious era bamaliriza nga bagenze mu relationship ezitabawa ssanyu bali desperate olw'obusente n'ebisigaddewo naye ng'ate essanyu tebalirina. So n'olwekyo Caroline Maka agambye nti ebyo nabikooya live wire cheza presenter yavudde n'agamba nti Katemba nze namugobye era nga ngenda ne Katamba wange. Katamba agamba nti nange ebya Katemba kawondo kakubye dinisa nabigobye tuli ku mbaga wano no Fiye omutima
omutima agugenda kumwabika awanonofiya omutima agenda kwabika omutima kubanga Katamba yasazeewo kukola bintu abikolera ddala te musajja wattu bambe akola kulo kati wano social media tizigenda kuddamu kuba tizitunyumira kubanga kigenda kubeera official nga wekyali official City Talk City Kampala tugenda juulira yonna ng'eyuguuma mpola nga Katamba ne Caroline Maka bakola embaga bampita Ntambi Jimso Rich Boy Maxudi Junior chaliwo era nga nze chaliwo owaddala ne mukwano gondi chaliwo oyo era nga ne chaliwo oyo nina chaliwo gwe manyi nga mukwano gwange sono lwekyo fena tuli bachali fena mu nsi yonna mbagala nnyo bana bamaama tugweko mu next episode mpola see you.